mulundi oguwedde twayogera ku hijja ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga ye hijja yokka gye yakola mu bulamu bwe, teyakolayo hijja ndala. Olw'ensonga nti hijja yalaalekebwa mu mwezi gwa mwenda, abiri mu mwaka gwa mwenda, akati ogwo omwaka gwali gwa 10 gwe yakola hijja. Ogwa 11 mwe yandibadde kale addayo asobole okukola hijja endala ajaliye netuuka. Nekitegeeza nakati hijja yakola emu eyo yokka, ng'era bwe twanyonyola ensonga lwaki hijja eyo bagiyita hajjatul wadaa. Naye bwe twali tutandika topiki eyo twasaba abatuwuliriza batusonyiwe. Tulina topiki gye twabuuka emabega, ntugamba twagadde topiki eno olw'ensonga nti tuli mu biseera byaki, tuli mu biseera bya hijja. Naye bahaji baali bakomyewo nga tulina nettu ery'abahujjaaji ery'okubasibirira. Akati njagala mukkirize akawungeezi ka leero 93 ebeere nga ebatuusaako topiki gye twabuuka emabega nga ye ghazwatu Tabuk, olutalo lw'e Tabuk tugenda okulaba olwaleero. Tabuk kitundu kiri mu Saudi Arabia. Tabuk kibeera mu northern part of Saudi Arabia. Okuva e Madina okutuuka e Tabuk waliwo kilometers 670. Abamu bapima nti kilometers 700. Ennyonyi esobola okutambulirawo 1 hour. Naye weebeera emmoloka eba egenda kukozesa essaawa ezisukka mu 6. Kubanga emmotoka singa ebanga edduka 80 kilometers per hour, kati ng'oli ku kilometers 700, manya nti oba olina kudduka essaawa nga 8 n'eddakiika ezigwamu okubeera nti otuuka mu lugendo olwo. So olugendo luwanvu. Tabuk olutalo olwo lwaliwo mu mwaka gwa mwenda mu mwezi gwa Rajab. Kitegeeza nti hijja nga tennaba kulaalikibwa. Yes, hijja nga tebannagiraalika. Yali mu mwezi gwa Rajab nga bagenda mu mwezi gwa Ramadan. Kakati Tabuk lutalo lumanyiddwa nnyo mu Busiraamu, naye ng'ate lwe lutalo Obusiraamu lwe bwawangula nga temubaddeemu kuyiwa musaayi. Lutalo lulimu ebyafaayo bingi. Lwe lutalo basahaba radiyallahu anhum lwe baalaga amaanyi g'okuwaayo fi sabilillah, mu kkubo lya Allah. Bino bye tuwulira nga babyogerako nti Abubakari yawaayo emaali ye yonna, Umar yawaayo ekitundu ky'emaali, Uthman ibn Affan yawaayo ebiyitirivu, Abdurrahman ibn Auf n'awaayo ebiyitirivu, abakyala bawaayo ne batuuka n'okugyamu necklaces, ebikomo, no earrings, okubeera nga babiwaayo. Byonna byali mu Ghazwatu Tabuk. Olutalo olwo Ghazwatu Tabuk lwaliwo omwezi gwa Rajabu ng'omusana muyitirivu, n'abantu baali baavu. Sizoni si ya mmere, tewali mmere, tewabaawo mazzi, tewabaawo mmere, abantu babeera baavu. Naye mu bwavu obwo n'embeera eyo embi, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba basahaba nti tulina okulwana olutalo olw'e Tabuk. Olutalo luno olw'e Tabuk lwali so important ku Busiraamu okubeera nga Nabbi agenda okululwana, kubanga singa yali tagenze kululwana, repercussions, ebizibu bingi ebyali bigenda okudda ku mma y'Obusiraamu. Ate nga jjukira nti olutalo olwo lubeerawo nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam amaze okuggulawo ekibuga Makka, era nga abantu bamaze okuyingira fi diinillahi afuwaajan, bamaze okuyingira ebibinja n'ebibinja mu Busiraamu. Obuwarabu yonna
ng'abantu bonna basiramuse nga tewakyali masanamu gali ku Kaaba. Jjukira nti omwaka ogw'omusanvu nabbi bwe yajja n'awangula n'aggulawo ekibuga Makka, amasanamu 380 agaali ku Kaaba gamenyebwa, n'abantu amasanamu ge balina mu mayumba ne bagamenya. Kakati obusiraamu ne bubanga buwangudde, naye mu kuwangula kw'obusiraamu basigala bawangaalira e Madiina awali headquarters ya Islamic State nabbi gye yali atandise sallallahu alayhi wasallam, naye nga bali ku bunkenke bwa Ronald Mayinja. Obunkenke bwe bwaliko nti waaliwo ensi, waaliwo empire ey'Abaroma nga tebeebase, kubanga Roman Empire ye baalina amaanyi gaali mayitirivu mu kiseera ekyo. Singa tubanga tukigeraageranyiza n'essaawa eno, kuba kati simanyi oba nsi ki esinga amaanyi, oba North Korea oba America, simanyi, naye nga Roman Empire mu kiseera ekyo yali efukamiza ensi zonna, era nga bw'eba ejjeeyo omutwe nga tewali asobola kwogera. Era ensisi ezaali ku mabbali wa Roman Empire ez'Abawarabu nga Jordani n'ensi endala zaali zaalagadde okwegatta ku Baroma be baali bakirimaanyi, era nga babagata nti ffe tugenda n'ow'amaanyi, naye ng'ate Abawarabu abasinga baali basiramuse. Kakati olwedde wali wabaddewo okukwatagana Abasiraamu n'Abaroma emabegako mu lutalo lwe baayita Ghazwatu Mu'ta. Ghazwatu Mu'ta, Nabbi sallallahu alayhi wasallam bw'amala okuwangula Makka n'akomawo e Madiina, yatandika okuwandiikira abakulembeze b'ebitundu amabaluwa nga bwe twakiraba. Bw'awandiika amabaluwa, n'awandiika ebbaluwa egenda eri omukulu w'e Basra. Bw'awandiika ebbaluwa egenda eri omukulu wa Basra eyali omukulembeze wa Roma ebiseera ebyo, Sharahbil n'atta sahaba gwe bayita Harith al-Azda, Harith ibn al-Amir al-Azda, n'amutta. Omutume tafa, era omutume newankubadde ng'obeera omutumye wa Netanyahu tasobola kumutta, kubanga ekyo kimanyiddwa mu nsi yonna. Mutume tafa, naye Sharahbil yatta al-Harith. Bw'amala okutta al-Harith omubaka, nabbi gwe yali atumye e Basra, amawulire ne gatuuka e Madiina ku headquarters. Bwe gatuuka, nabbi sallallahu alayhi wasallam n'alagira omusajja sahaba gwe baali bayita Zaid ibn Harith radiyallahu anhu, n'amugamba yimbula ejje tugende tununule omusaayi tugende tuwoolere eggwanga ku musaayi gwa al-Harith radiyallahu anhu. Era sahabi oyo Zaid ibn Harith yakulembera ejje n'agenda n'ayingira e Mu'ta. Bw'ayingira e Mu'ta n'obeerawo okulwanagana, abantu ne badduka, n'agoberera abantu ku lusozi eyo, abamu n'abattira eyo, abamu ne badduka. N'aba nti yakola omulimu gwe n'akomawo, naye nga Abaroma nga bamuwuliddemu. Abaroma ne bamanya nti weetuli naye Abasiraamu abo bayinza nga tebatufuukidde threat, tubeere nga tubalowoozaako. Nabbi sallallahu alayhi wasallam abali ku headquarters e Madiina, amawulire gayingirawo nti amawulire ge tuyina, Abaroma beeteekateeka okulumba Madiina. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yalina engeri gye yali akwatamu eggulire, era nga bw'aba alifunye nga talizannyisa, era bw'alikwata asooka n'alisengejja omu. Bw'amala okulisengejja n'ayita ba Abubakari, n'ayita ba Ali, n'ayita ba Omar, ba Khalid, ba commanders, n'atuula nabo n'abanjulira ensonga nti amawulire gennyina Abaroma bateekateeka okutulumba.
naye singa tugayaala ne bamala bavaayo eyo ewaabwe ne batulumba wano e Madiina, mu daawa tugenda kuddirayo ddala emabega, ate ng'essaawa eno daawa egenze mu maaso, Abawarabu bonna daawa bagikkiriza. Ensi kati nga Yemen baali daawa bagikkiriza. Masiri oyo yali agenda ati nze sijja kusiramuka, naye anaaba ayagadde okusiramuka asiramuke. Ethiopia, Abyssinia, oyo kabaka yali asiramuse, era nga omuntu bw'asiramuka nga neddaala amwongera. So kati obusiraamu bwali butandise okubeera nga bugaziwa. Kakati n'agamba nti bwe tunaakuuma Abaroma batulumbe wano, tugenda kuba tuzzeeyo emabega nnyo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam kye yakola n'ayita basahaba. Bw'ayita basahaba n'abagamba mweteeketeeke, tugenda kulwanyisa Abaroma. Fe abagenda obbalumbayo eri, situgenda bakuuma b'okujja. Entalo nabbi ziyasooka okulwana bali be baali bajja. Njagala ojjukire nti Badiri bali be bajja, Uhudi bali be bajja, Ahzaabu era bali be bajja. Kakati era n'entalo kati nga ez'aba Bani Qurayza, Bani Kainuka, Bani Nadhir, era bano bajjanga ne balumba, akati nabbi ne bakabazaayo omuliro. Akati entalo nabbi ziyasituka okugenda ntono. Hunain nabbi yasituka n'agenda. Akati ne Tabuuku nabbi n'abagamba tugenda. Mu kaseera ako kennyini Allah jalla jalaaluhu yali assizza suratu Baraa gye bayita suratu Tawba. Essuula eyo ng'esse. Singa osoma essuula eyo ojja kulaba nga eyina aya nnyingi ezoogera ku jihaadi, n'okubeera nga zikulagira okubeera nti oteeka mu bantu amaanyi okulwana. Era Tawba eyo mulimu ne aya nnyingi ezoogera ku bamushirikuun. Toyimirira ku ntaana zaabwe, totunula ku mirambo gyabwe, tobasabira, tokola kiki, byonna biri mu suratu Tawba. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagenda abasomera aya ezimu ezigezaako kubeera nga zibongera amaanyi, babeere nga bafuna azumu eri ey'okwagala okugenda mu jihaadi. Takbiira ne zitandika. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbiira bwe zitandika, basahaba ne bagamba nti ffe tuwulidde era tugonze, tugenda tulwane. Teriiyo muntu yagaana kugenda kulwana illa almunafiq ma'lumu nifaq, okujjako omunnanfuusi ng'amanyiddwa mu bunnanfuusi bwe, be baagaana okugenda. Naye tumala ne tujjamu abasajja basatu, omwali Maliki n'abalala. Abasajja abo abasatu be tujja okulabako ku nkomerero nga tumaliriza ab'oluliba lwakusatu oba olujja oba oluddako, naye abo abasatu abo tugenda kubalaba ku nkomerero kubanga beekweka ne batagenda mu lutalo, naye nga tebaali bannanfuusi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam basahaba kati bakkiriza okugenda okulwana, naye ng'embeera mbi gye balina okugenda okulwaniramu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam abagamba niwankubadde nga tuli mu musana, kubanga Allah yali amaze okugamba, yali agambye Nabbi Muhammadi abategeeze nti qul naaru jahannama ashaddu harra. Bagambe batya okutambula nti omusana mungi, naye bagambe nti omuliro gwa jahannama gwe gusinga okwokya. Kati abantu bonna bwe munaga nti ŋŋenda, abantu batandika okujja okwewandiisa, abantu ne batandika. Nabbi n'abagamba ogenda mu jihad ew'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Tolowooza nti byali byannankanya, n'ebyobusiraamu byali bitegeke. Ogenda ŋŋenda, erinnya nga baliwandiika. Ogenda ŋŋenda, ng'erinnya baliwandiika.
osobole okumanya omuwendo gw'abantu b'ogenze nabo. Tayyib. Kakati nabbi abagamba tuweeyo. Era aya awo za yunfiqu fi sabilillah. Muweeyo mu kkubo lya Allah. Aya ezo ne zisomebwa. Bwe zisomebwa abantu ne batandika. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yali ategese ng'agenda Shaami kusuubula. Yayina eŋŋamiya bibiri ng'azitegese ezitwala ebyamaguzi. Yayina zaabu, sente za gold n'eza silver ze yali ategese nazo nga nnyingi agenda Shaami kusuubula. Naye ekyo nabbi bwe yagamba ntugenda mu jihadi, emmaali ye yonna eyo gye yayina n'agikwata n'agiteekawo. N'agamba ya Rasulallah, ntandikire ku bino. Ate kigambibwa nti Uthman teyawaayo ekyo kyokka, yamala n'aleeta n'embalaasi ezigenda okulwana n'azissaawo. N'aleeta eŋŋamiya 100 ze bagenda okulwanirako nazo n'azissaawo. Era Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yamala n'agamba nti kino Uthman kyakoze olwaleero tewaliwo kigenda kukikosa, tewali kigenda kwonoona kino Uthman kyakoze olwaleero ku bintu bye yawaayo. Abantu ne batandika okuwaayo. Awo Abubakar Siddiq radiyallahu anhu we yeetiikira emmaali eyo n'agiyina n'agiwaayo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam amubuuza, ya Abubakar, owange gwe Mubakari, maadha tarakta li ahlika, abantu b'obalekedde kiki? Naddamu n'agamba nti taraktuhum Allaha wa rasulahu, mbalekedde Allah n'omubaka, ebibaddeyo byonna birese. Umar ibn al-Khattabi naye n'alaba nti akoze nnyo, emmaali eyaliyo n'aggyako ekitundu kyayo n'agireeta. Nabbi n'amubuuza nti barakallahu fiikum ya Umar, naye abantu bo obalekedde ki? Naddamu nti taraktuhum mithlahu, mbalekedde nga kino kyendeese, ng'alaba Abubakari amuyiseeko. Abdurrahman ibn Auf yaleeta uqiya, empitirivu, sente eza gold n'aziyiwaawo. Kakati abantu balina okuleeta sente, kubanga omuwandiisi w'ebitabo agamba nti mulimu n'abantu abaleetanga entende ez'olubatu, ayoola olubatu lw'entende n'aleeta. Buli omu n'awaayo, n'abakyala nga bwe nkugambye, ne baleeta necklaces, ne baleeta earrings, ne baleeta ebikomo. Abawarabu balina bambala n'ebyokubigere ebikomo. Basi ne babireeta byonna ne babiyiwaawo, babitunde bafune sente bagende mu jihadi. Abantu abeewandiisa okugenda mu ghazwatu Tabuk, olutalo olwo, yes, abantu abeewandiisa mu lutalo olwo era abaalulimu mu kulwana bali 3,000, 30,000 mujahidinas. Abantu abo 3,000 nabbi tabangako na lutalo nga lulina abantu bangi kusinga olwo, ate nga lwali lusingamu obuzibu. Kati newankubadde ng'abantu baleeta ebyokukozesa, naye ebyokukozesa tebyamala bantu bagenda kulwana. Era omuwandiisi w'ebitabo agamba nti kaana yataaqabuuna 18 mujahida, abantu 18 be baalinga bakozesa eŋŋamiya emu. Bano babeerako ne batambulirako 2, bano nga batambula na bigere 16, ne batuukayo batuuka bano ababadde ku ŋŋamiya ne bavaako, n'abalala ne balinnya nabo ne batambula, abalala nga batambula. Buli ŋŋamiya yayina abantu 18 abaali bagitambulirako. Sigamba nti bonna bagituulako omulundi gumu, naye nga bagenda banawo babasaawo engobo, jakati bano batuddeko mwe muveeko, kati n'abalala nabo batuuleko namwe mutambuze ebigere. Eyeragaza olutabuuko. Omusana gwali muyitirivu, ennyonta n'ebeera mpitirivu, ebyokulya nga tebimala. Nabbi sallallahu alayhi wasallam ayina abantu abajjanga balema, abamu bamuzibe, abamu baavu, bagaa nti ya Rasulallah, naffe tutwale mu jihadi, oba oli awo tugende tufiire eyo. Nabbi n'abagamba sallallahu alayhi wasallam, la ajidu ma ahmilukum alayhi,
siina we naabatwalira nandibadde mbatwala naye siina we naabatwalira. Abantu abo ne baddayo wa ayunuhum tafiidu min addamu ng'amaziga gakulukuta okuva mu maaso gaabwe hazanan nga banakuwadde olw'obutasobola kwegatta ku bantu abagenda mu jihaadi. Ennamba eno ewera etya? Abantu bamala okumanya nti waliyo okugenda mu ghazwatu Tabuuk, abantu baava mu bitundu ebyenjawulo, abaava e Makka, abaavaawa ebitundu ebyali bimaze okutuukamu obusiraamu, yavaayo ba mujahidun ne bajja okwegatta ku bano bagende e Tabuuk. Nabbi sallallahu alayhi wasallam asimbula agamba mujahidun tugende. Basimbula batambula ne batambula ennyonta ebatta. Kati bw'oba ogenda e Tabuuk ogenda n'oyita ku ekifo ekyalimu ba alu Thamud, abantu ba Thamud abatta eŋŋamiya, abaafumita eŋŋamiya ku mulembe gwa Nabi Saleh. Kati ekitundu ekyo we bayita Hijr, ashabu al-Hijr, bwe batuukawo kyalimu amazzi. Ne basanyuka nnyo ba mujahidun, batuusa awali amazzi, bantu ne basena. Bagamba kati tufunye kye tugenda okukandisa eŋŋano, tufunye amazzi ag'okunywa. Baabali awo oda n'efuluma, temunywa amazzi gonna gavudde awo, yadde eŋŋano gye mukandisizza amazzi agavudde awo mugiwe ebisolo bigirye, tewabaawo kye mukwatako awo. Ekifo ekyo kyakolimirwa okuba ne baafumita eŋŋamiya ya Nabi Saleh alayhi salaam, tewali kivaawo. Nolwekyo mbeewaza okubaako ni kye mulya oba kye munywa okuvaawo, ebibonerezo biyinza obbakwata. Naye yali anywedde amazzi agasesema, eŋŋano ne bagisuula, ne beeyongera okutambula ng'embeera mbi. Okumanya ng'embeera mbi, omuwandiisi agamba nti baatuuka n'okusala eŋŋamiya, niwankubadde nga baayina ntono, naye baasala eŋŋamiya basobole okunywa amazzi g'eyina. Kubanga Allah jalla jalaaluhu yatonda eŋŋamiya mu ntonda ya njawulo, eyinza okunywa amazzi omulundi gumu mu mwezi. Enywa amazzi, naye amazzi g'enywedde eyinza okunywa amazzi pipa nnamba. Yes, amazzi pipa nnamba n'egemaliramu, n'eryoka emala emyezi 2 oba 3 nga tezzeemu kunywa mazzi, era ng'etambula nga talina buzibu. Kati abantu bano olw'ennyonta ey'amaanyi yabatuusanga mu kusala eŋŋamiya basobole okufuna amazzi gali eŋŋamiya g'erina munda muno, bafune ekyokunywa naye nga bafa ennyonta. Omuwandiisi w'ebitabu agamba tebaayina kyakulya, ne batuuka n'okulya ebikoola by'emiti. Ebikoola by'emiti bye baali basanga ku kkubo, era bagamba nti abamu tawarramat afwahuhum, emimwa gyabwe ne gizimba okulya ebikoola. Balina we baatuuka, kati ng'embeera egaanye. Jjukira emmotoka ovugirawo essaawa 7 ku 8, naye bano batambuza bigere. Abamu babeerawo ku ŋŋamiya, abamu ne batambulako, kubanga eŋŋamiya egenda etambula ng'omumbejja. Kagwe mbeeranga abali mu kutambuza ebigere. Batuuka we batuuka, bamugamba ya Rasulallah, ennyonta etutta, ennyonta etutta. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'awanika emikono. Bw'awanika emikono n'asaba, Allah tunywese, Allah nywesa abadde ba mujahidun. Nabbi bw'amala okusaba edduwa eyo, la hawla wala quwwata illa billah, omusana gwali gwaka naye bagenda okulaba eggulu nga lijjula ebire, enkuba n'etonnya, naye ng'etonya awali ba mujahidun. Ba mujahidun ne bafuna emirembe, ne banywa amazzi, ne bafuna amaanyi. Nabbi n'abagamba mutambule mugende, ne batambula nga bamaze okufuna amaanyi.
nabbi bw'abagaana okukozesa amazzi gali agaali mu ba al thamud n'abagamba nti bweyongereko mu maaso awo mugenda kusangawo amazzi eŋŋamiya ya swalihi ge yanywangako ago bwe muba mugasanze munywe. Awo go naabanga abakkiriza bwe banaagasanga banywe. Naye sizoni yali mbi kubanga abawarabu ab'ebyalo amazzi gaabwe ga nsulo gano ge basima obusimi mu musana ensulo zikalira nesigala nga amazzi teri. Abasajja ne batambula okutuusa lwe baatuuka e Tabuuku. Bw'oba ogenda okuyingira e Tabuuku olina amazzi g'oyitako. Nabbi n'abagamba nti waliwo amazzi ago ag'e Tabuuku naye bwe mutuuka tewabaawo muntu aganywako okuggyako nga mmaze okutuuka. Abantu baatuuka ennyonta ebali bubi ovanga ku busiraamu gwe. La hawla wala quwwata illa billah. Abantu batuuse awali oluzzi olwo naye nga teri muntu agakwatako. Waliwo abasajja babiri abaali baganyweddeko. Nabbi bw'atuuka n'abuuza nti waliwo abanyweddeko, babiri ne bawanika. Tebyali nga bya nnaku zino nti abantu bangalya mu kwegaana. Ne bawanika nti fa ya Rasulallah. Era omuwandiisi agamba nti nabbi yabagamba bye yayagala obbagamba. Omuwandiisi yabikwotinga. Bwe yamala naye n'asembera naye ng'obuzi bujja butono. Kati nabbi n'agenda nga akuŋŋaanya biyadihi sharifa n'emikono gye egy'ekitiibwa. Amazzi ago ne gawera ne gaba mangi. Bamujahidina ne banywa. Bwe baamala kati awo ne beeteekateekera olutalo. Bagamba nti bannaye kati wano we tutuuse mu eriya ya Bato, tugenda mu lutalo kati. Nabbi sallallahu alayhi wasallam nga bulijjo mu lutalo nga bwe nasomesa aba n'abakessi batandika okulawuna. Bali Tabuuku balawuna. Mu kulawuna okwo Abaroma ne bafuna okutya kubanga waliwo empewo eyakunta. Bano nga bali batuuse Tabuuku, empewo yakunta. Era omuwandiisi agamba nti omusajja bwe yayimiriranga Kyebuyaga oyo yakunta yasitulanga omusajja oyo ne mukasuka eri ng'eringa esitula akapapula. Kyebuyaga yali w'amaanyi. Abaroma ne batya. Okutya ne beegabanyagabanya mu bitundu eby'enjawulo. Mu kwegabanyagabanya mu bitundu eby'enjawulo kati ebika ebimu ebyali biriraanye Abaroma, abakulembeze baabyo ne bitandika okujja ewa Nabbi sallallahu alayhi wasallam nga bamugamba nti affe tuwanise, tukkiriza okuwa obusuulu. Kasita ne mwakkirizanga options zaali 3. Esooka musiramuke, ey'okubiri muwe omusolo, ey'okusatu tulwane. Bw'oba nga ogeewulira jangu tulwane. Oba nga tosiramuke sigala nga fe abakutwala ng'otoola omusolo. Era ebika ne bijja. Omwalimu ekika ekyali mu kitundu kye Ayira kitundu kyali kikulembera omusajja gwe bayita Yohanna. Ayira abamu bagamba nti kiri mu Jordan, abamu bagamba kiri mu Isirayiri. Nja kwetegereza bulungi. Bwakati Yohanna bw'ajja n'ab'ebika ebirala ne bamwegattako. Ebika nga 4. Bamala okumwegattako Nabbi n'abakolera n'endagaano n'abawandiikira nagenda kati mmwe kati mwini amina kati mufunye emirembe naye mwina tuwa musolo naye mwina eddembe
mu bitundu byammwe aga nti mwabasiraamu temuganda abantu bano okunywa amazzi temubamu omuliro balina eddembe okukozesa bahar ennyanja balina eddembe okutambulira ku lukalu balina eddembe okubeera nga bakola buli kye baagala. Gavumenti y'obusiraamu yali egaana n'okozesa ennyanja ku mazzi kati gavumenti endala nga si za busiraamu tezikkiriza nga naye gavumenti y'obusiraamu buli yenna abeera awanise nakkiriza okuwa omusolo ayina rights ze zonna ziteekebwa mu nkola. Eyo ge mateeka g'obusiraamu mu lutalo era abantu bonna singa baali bamanya amateeka g'obusiraamu mu lutalo tewandibaddewo nabantu batewaana naye okwata omuntu mu lutalo n'omutulugunya n'omusalako emimwa n'omusalako emikono n'omukuulamu enjala n'okola kiki ebyo byonna bizibu byabwe tamanyi amateeka ga busiraamu oba tegakola mu nsi zaabwe. Akati munnange nga nabbi abawandiikira akati ng'ebyo ebyalo byonna kati nga bimwegattako kubanga kasita n'owanika kitegeeza togenda kukwata kitala kulwanyisa abantu abo okkiriza nti nze ndi wansi w'obukulembeze bwammwe nabano baddembe okujja okubajjako ebyokulwanyisa bimulina bo babikozese era singa mubanga mulumbiddwa mulwanira wamu yes muba kitole. Akati ago ne gabeera maanyi ga busiraamu. Kati waaliwo ekitundu bakiyita duumatu aljandal. Ekifo ekyo kyalimu omusajja gwe bayitanga Ukaidar oyo yali musajja w'amaanyi yali musajja mulunzi ye mukulembeze w'abantu abo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'ayita Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu n'amugamba nti ŋŋenda kukutuma ewa Ukaidar mu kitundu Duumatul Jandal genda omundeetere. N'agenda n'abalwanyi 140 140 abalwanyi nga balungi ne batambula. Duumatul Jandal bamuyingira kiro n'omusana gwali gwaka omwezi gwali gwaka nga mulungi osobola okulonda n'empiso ng'abantu bwe bagamba. Kati bwe batuuka ku kikomera ekya Ukaidar ente nejja nejjira amayembe gaayo ku luggi. Ukaidar n'avaayo ajje agigobe agitereeze. Agenda okuvaayo Khalid n'amubaka teyalina kyakulwanyisa kyonna. Khalid bw'amubaka butereevu ne bamuleetewo omubaka sallallahu alayhi wasallam amugamba ya Rasulallah omusajja gw'olutumye e Duumatul Jandal wuno tumuleese. Nabbi n'agamba kale mumute wamma jangu twogere. Nabbi n'ayogera naye. Nabbi bw'ayogera naye omusajja oyo nakkiriza okuwa omusolo n'agamba nti temutulumba tuleme kulwanagana. Nabbi n'amugamba nti oba tuyagala tubalwanyise mutuwe eŋŋamiya 100. Omusajja oyo nakkiriza naawe obusiraamu eŋŋamiya 100 n'embalaasi 2 ze balwanirako amafumu 2 deriu ye shield kyoteekayo bwoti yes n'abawa 2 era nakkiriza okuwa omusolo. Muntu oyo ne bamuta gamba ddayo ne bagenda bajjayo ebintu ebyo. Era Duumatul Jandal tewaaliwo kulwana bwe bityo. Siyaasa wa Khalid ibn al-Walid bw'atyo bwe yakola. Era oluvannyuma lw'okufuna obuwanguzi mu buwangwa obwo bwonna bwonna obwali awo ne bubeera obuwanguzi bw'obusiraamu.
bagandi kati ono wetutuuse kati situjja kweyongerayo tubeere wano nabbi e Tabuk ne bamalawo ennaku ze baamalawo nabbi n'aduumira ejje lye liddeyo e Madiina. Olutalo olwo lwamala ennaku 50. Ennaku 50 ng'obaze okutambula kwa nabbi okugenda n'ennaku ze baamalayo n'okutambula okudda 50. Bagenda okudda okutuuka e Madiina ng'abantu babakuumye e Madiina, naye nga bwe yali avaayo e Madiina yaleka Madiina ng'eri wansi w'obuyinza bwa Muhammad ibn Muslima al-Ansari nga yakumye Madiina ng'omukulembeze, naye ewuwe amaka ge yagalekamu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Abannanfuusi baali bangi ne bagenda bagamba Ali nti agwe engeri gy'oli omunafu gwe bakulese. Ali n'awulira obusungu, Ali n'agamba